Mutaba sweetheart abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Kaakati no olunaku olwaleero kye tugenda okutunuulira, tugenda kutunuulira lwaki abantu abamu ate munaye balwawo okumala. Whereas waliwo abantu abalina obuzibu bw'okuba nti senga mmala mangu abo nno nga be bangi. Naye munnange waliyo abasajja nga bw'atandika okuzina emmana tamala. Omusajja luutu esooka ekinene ennyo osobola ogiwangayiramu eddakiika 3 n'omala kyekinene. Naye waliwo omusajja gw'osanga ng'asobola okuzina eddakiika 5 okwambuka waggulu. Ekibuuzo kino kyambuuziddwa ate nga kizze kimbuuzibwa. Nabagamba ekibuuzo bwe kimbuuzibwa kinkaka okuddamu okukola vidiyo kozi mmanya nti bangi abandyagadde okitegeerako rather than okuddamu kinnoomu. Nti omuntu asobola okuzina eddakiika 3 okudda waggulu nga tagwa naye ate ng'ali mu luutu esooka. Ekisookedda kye ngenda okugamba lwaki ensonga eno etuuka oba lwaki embeera eno esobola okutuukako. Omuntu gw'oli okwegatta naye ekituufu osobola okubeera nga tomwagala kimala. Okitegeera? Kubanga ekisookera ddala lwaki luutu esooka omuntu amala mangu oba n'amaddu. Kuba omuntu oba omwagala ng'omuyinamu amaddu mangu awo ng'omuntu agwa. Naye omuntu nga oluusi nagwe omulundi gwe ogusoose n'ozina emmana mu mbeera bw'etyo. Just for example, sigambe nti oba tomwagala, ngenda kubuulira factors endala oba ebintu ebirala bye influencing embeera eno okutuukako. Ekisookera ddala oyinza okuba omuntu oyo tomwagala kimala. Ekyokubiri osobola okuba ng'olinamu n'obusungu obukuzimbiddwa munda mu ggwe. Kye tuyita inbuilt anger, kye mbagamba nti omuntu asobola okuba n'ekimunyiizizza. Instead of okukyogerako gwe n'osalawo n'osirika obusungu ne bukuluma. Olinza n'okuba ng'omuntu gwe weegatta naye si ye yakutaddeko obusungu obwo. Just wabadde obuyina. Kano nno ka tactic ke ntera okusomesa abasajja abamala amangu era mu abasajja abamala amangu kano kakoppe. Nti nakugamba waliwo omuzungu kyayita classic. Okimanyi nti classic style. Ka classic kano eno kategeeza ki nti w'oba ozina emmana oba tolobooza ku oyo omuntu gw'ozina oba tolobooza ku byalaavu. W'oba oyagala okuwangaala olina kubeera ng'olobooza bintu bikuwa busungu, bintu byakunyiiza, ebyo by'oteeka mu mutwe. Nti tofokasinga ku kikolwa ky'oliko. Kikuleetera okubeera ng'osobola okuwangaala n'ogizina ng'ogizinisa busungu. Ebiseera ebisinga olwawo okumala. Eyo nayo nsonga nkulu. So ako nno musobola okukakoppa abasajja abamala amangu n'okagezaako n'olaba oba kanakolera kubanga nkimanyi nti kasobola okukola ki okubeera nga kakukolera. Fact endala gye tugenda okutunuulira ya kubeera ng'omira amakerenda agajjanjaba depression. Abantu abatera okumira antidepressants mufuna ekizibu kino ekyokubeera ng'omala mangu kubanga eyo it's one of the side effects omuntu z'asobola okufuna mu makerenda ago. N'abantu abakozesa ebiragalalagala of course. Tolaba nti omwenge guleeta omuntu okubeera nga like aggwamu amaanyi but it's a two-way thing. Nti waliwo omuntu ng'ate ye bw'anywa omwenge nga nina omukyala gwe nali mmanyi nga ye bw'anywa era nga bba wayagala nnyo omunywesa nga anaamufuna obulungi nga bw'anywa n'atamiira mukwano. Ng'aba mukyamufu appetite ejja libido ebeera waggulu yenna aba ali bulala yenna ng'awulira ayoya mukira. So waliwo abantu abamu ng'ate munaye bw'anywa omwenge oguyitiridde ye gumuwa maanyi ago ga kuzina mmana paka ku makya. Ng'ate tagwa kubanga ekituufu kiri nti mu moment oba toliimu. Ekisooka oba ovuddeko ng'otamidde okubiddwa. Kye kimu ne ku bantu abakozesa ebiragalalagala. Bw'oba oli muntu ng'okozesaamu ku biragalalagala ebitali bya bulijjo, njaga ayisi biki, naawe osobola okwesanga ng'embeera eno esobola okubeera ng'ekutuukako. Nga sigamba nti no nti obinywa oba obikozesa kufuna maanyi ga kisajja nedda but obinywa by'affectinga embeera oba mechanism yo engeri gy'ekolamu. Painkillers ezimu nazo zirina amaanyi oba zirina effect bw'etyo. Sigambye nno nti kati ogenda onoonye painkillers. Gwamala amangu nedda si gwe twogerako. Njogera ku nsonga eziviirako abasajja okubeera ng'asobola okuzina emmana ng'omukira tegugwa okumala eddakiika 5. Eno nno embeera olinza ogyegomba gwali eyo nga gwe ekizibu kyo kyakumala mangu. N'ogamba kale laba ono kati oŋŋamba otya nti ekizibu ky'olina simanya kyakuzina mmana nga tolwawo kumala. But it is very distressing
kubanga omukazi omuzina n'atuuka n'akwetamwa n'atuuka n'atandika kubuuza omaze nga it's very distressing ku ggwe ne ku mukazi. So bikuuya ng'ate tonnamala n'otuuka okwagala okumala nga tomala kubanga already tosobola kwefuga oba tosobola kufuga mbeera gy'olimu. So gwakyegomba oyinza okyegomba ng'olowooza kirungi naye ate ng'akirimu anoonya ngeri gy'akivaamu. Then ensonga endala gye tugenda okutunuulira yakubeera ng'olinza okuba nga oyinamu obuzibu mu hormones zo. Naddala abasajja buli bwe weesanga ng'olina testosterone levels zo nga ziri wansi, ezo ziba hormones zimpacting oba zikosa engeri obudde bw'olina okumaliramu ng'ozina emmalo oba obudde bw'olina okubeera ng'otuukira mu ntikko ne weesanga ng'obudde obubeera prolonged oba nga buwanvuwa n'obeera nga tomala mangu. Waliwo embeera endala gye tulinza okutunuulira yakubeera ng'olina obuzibu ku prostate glands zo. Abasajja balina kye tuyita prostate gland. Prostate gland ezo zibaako obuzibu nazo zisobola okuviirako ensonga y'okubeera nga tomala mangu, like tomala gatuuka ku ntikko, okitegeera. Then n'abantu abalinamu sukaali nga w'amaanyi nammwe era musobola okufuna ekizibu ekyo eky'okubeera nga tomala mangu. Abantu abalinamu ka pressure nga mumera empeke za pressure ezo nazo zirina engeri gye zikizannyamu ne weesanga nga olwawo okumala oba okutuuka ku ntikko gw'omwami. Kati then ekintu ekya kye tugenda okwogerako kiri psychological nti abantu abamu mukuzibwa nga babalaga ebintu by'okwezina bibi biki oba oluusi abamu nga mwafuna upbringing nga kale teyali nnungi according to oba otunudde mu nsonga z'okwezina. Abalala muyina history atali mulungi mu nsonga ezo, maybe history of abuse, muyina traumas. Uganda buzibu tulina nti omwana afuna ekizibu n'abeera nga yeetaaga kansala n'atamufuna, kati ng'olina okwekuza, olina okwerabirira, olina okwetereza obwongo gwo wekka. If you don't be strong enough olinza okwesanga ng'olemereddwa. So mu mbeera ng'eyo ebintu bino bibeera bikola ki bibeera bituyambako mu mbeera eyo. So osobola okubeera nga naawe ekikuviirako obuzibu olina trauma oba olina ka history ka abuse konna mu mbeera y'okwezina, naawe weekebere oyinza okuba kyekiviirako obuzibu bwo. Then ekizibu ekirala kyakubeera nga toyina busobozi bunyumirwa. Simanyi oba ontegeera bwe njogera bwe ntyo nti sensitivity yo omukira gwo sensitivity yaagwo mutini nnyo, like n'oba obeera mu mmana y'omukyalo bw'obuwoomi obwo kubanga obwo obuwoomi bwe buleetera omusajja okubeera ng'amala amangu. Like ng'emmana awulira ewooma ebbugumu, yenna awulira ali muli yeejava ttaka. Kaakati ggwe nga tetolina ka sensitivity ako. Mu butuufu ng'olwawo okubeera ng'omukazi asobola okukyamula ng'oli mu kumuzina, kisobola okuleetera naawe okubeera ng'olwawo okubeera nga omala mangu. Then abantu abamu muyinamu obuzibu nti obeera oluusi otya omuntu gw'oli naye. Oba okitegeera kye ngezaako kugamba, kino kiyinza okuzannya roles bbiri, like two way, nti osobola okubeera ng'omutya n'obeera anxious n'omala mangu, naye ate osobola okubeera ng'olinamu ka fear oluusi omuntu gw'odatinga wa high class oba biki ng'omutya kati n'oresortinga nti sigenda kumuloboozaako kaneefuula oba nti ki, ne weesanga nti ate oluddewo okumala nti ate omuzinye kumufiirako. Abalala mulakinga confidence, like n'ogenda mu kwezina naye nga weetya okitegeera teweetaaya wenna weekomomma. Ekyo nakyo lwaki kikuleetera okubeera ng'ogenda kulwa mu kisaawe nti all about ebintu by'okumala okutuuka ku ntikko kyetoolera kubeera ng'oli mu moment eyo. Naye buli bw'oshifting obwongo bwo n'obuteeka ku kintu kya nti n'otandika okulowooza ku muntu gw'odatinga bw'ogamba bannange kiraasi ate si wa kiraasi yange, kitegeeza kigenda kubeerera kizibu okubeera ng'omala mangu oba ng'oconcentratinga ku muntu oyo mu mbeera y'okwezina, okulaba obulungi bwe, the beauty in it, ebyo byonna byonna togenda biraba, ng'obwongo obugendako bwatambula bulowooza birala nnyo. Okitegeera ekigenda okuleetera okubeera ng'olwawo okutuuka ku ntikko oba okumala. Ezo nno ze zimu ku nsonga ezirinza okuleetera omuntu okubeera ng'alwawo okutuuka ku ntikko. Then ensonga ezo z'emmenye mulimu eziri psychological ne mubeeramu n'ensonga eziri physical oba ezeetaaga eddagala. Kaakati ggwe omuntu nga
ensonga eri psychological, you have to work on yourself. Oba osobola ogenda n'olaba psychologist nabeera nga akuwalkinga through olugendo lwo, nobeera nga woba olinamu past traumas osobola okubeera ng'obivuunuka. Then gwe gwenjogedde naye ng'olaba gwe ensonga zo za ddwaliro, naawe osobola okulaba omusawo, waliwo amakerenda ge basobola okuwa agasobola okuyambako okubeera nga ovuunuka embeera eyo. Wabula n'ekirala nga sinneerabira, waliwo n'amakerenda abantu ge bamira agasobola okuyamba okubeera nga gakuleetera okubeera nga olwawo okumala si nti oba ogamize nga kyekigendererwa kyo nti nga Viagra, wabula like underlying medical stuff, ti ndi mulwadde nina amakerenda gemina naye nga tomanyi, wabula nga galina property eyo nti osobola ogafunamu side effect eyo. Munsikirize nkoma wano, temwera subscribinga, likinga no commentinga. Mwe abakadde mwebale kwekumira ku bannanga basharinga omukola kyateno. Mukama abankuumire era bampere kye musinga okwagala. Gabanako ka video kano n'omuntu oba ka audio tomanyi ani gw'otaasa. Abantu basafaringa in silence. Ugandans, we don't talk. Tetwogera olowooza bajja kujajinga, bajja kwogerera, so weesanga nga ekintu kyo ofa nakyo kisiire. Kati munnange tomanya oli mu group sharinga, olina muntu gw'omanyi mukwano gwo asooka sanga ka makulu sharinga, gw'omupyawo okasanga ng'okanyumidde, bambikawo ekigalo. Give it a thumbs up, liking a video, sharing, commenting. Ayina ekibuuzo kyo oba ayina kyoyagala okuwabula okwongerako, you are welcome in the comment section. Mbanja kusaba. Yeah.